Weewaawo okututubika mpola toguntamiiza ekyamazima sigenda kufuuka nnaku byejjula ng'omusanvu ogw'okunju nennyini bugumu kuba oba okwewulira ng'ebigenge kyakajja ku mubiri nga kikukuba mbuga munnange n'ogamba bannange oba okwewulira ng'empagi ey'omu nju eniigguuka ggwe n'olaba bannyinimu basula njala nga yo essabutta analaba enkuba asooka bendano kakati mulabye ku munnabusiro temubuuza olaba Ssaalongo ng'akutte endeku nga ataddemu n'enseke omanya nti ddala wamma gasobola okubeera ameeru oba amaddugavu. Kakati olwaleero ndi ku Sample Hotel eno eri wano mu Kitunzi Lungujja owetera ku Natete ku 5 n'okwata eridda ku Ssekabaka Kiggala ekkuba eryo likutuusa bulungi ku Sample Hotel abamu baliyita Kitunzi Road. Jangu obawagire wano mu Kitunzi wano ne wetuka mu tawuni yo mu Kitunzi wennyini n'obabuuza abantu bajja kusongerako nti yiri wali Sample Hotel balina service nnungi ebisenge ebyoyoto obulungi mwosobola okusula n'obuulako n'abantu bw'oba namwagalwawo balina conference hall gardens ennungi mikolo kwanjula mbaga oyagala ki jangu ku Sample Hotel muteese ya mulembe nnyo nikuzigiridde ate nze bwe mba muzizi siri mugomba ndikalinyeewa omuzizi ataziga bisubi kakati gwetoddeyo ne weetulako n'ogandala ng'enkwenzige oba ne weetulako ng'ow'ekigalansi Sample Hotel gikwate ebitabo bino olulasangeye nakiwandiikira mmwe kya bantu mwenna abagala olulimi n'obuwangwa kya mitwalo 10 dictionary y'olulimi Oluganda kinoonyeeko mitwalo 10 efumbekero ly'ebisoko nakiwandiika nakyo kya mitwalo giiki wagenda 3 Bassekabaka b'ensimu wawa nakiwandiika nakyo kya mitwalo wagenda 3 neŋŋamba nti olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutemi wano mitwalo 19 nga oteeka ku mmeeza yo abaana nga basoma n'abantu abajja okukyalirako bajja kutwala ng'obuvunaanyizibwa ng'olina ebitabo bino mu nnyumba. Kakati olwaleero ngenda kubasomesa ku kye tuyita waliwo wano olwaleero abantu ababuzaabuzibwa ekigambo mutere. Ekigambo mutere kyeki? Mutere ye muwogo oyo omukaze basalaasala muwogo mubisi ne bamuwanikako n'akala oyo yayitibwa mutere. Era waliwo olugero lugamba nti musale mutere yaziga enjala. Musale mutere yaziga enjala nti omuntu ebiseera ebisinga bw'ayogera ekintu nga kya mu maaso abeera era yalengerera wala okusinga olusi ku banne. Musale mutere abanga agamba nti mweteketekere ebiro ebijja tebijja kuba byangu. Ngera bw'owulira olugero lugamba nti serukalirira mpo miggano aba yeetekeratekera muzibu gwe mwezi abalunnyanja gwe basinga okutya guba gwa musanvu gubaamu embeera ey'empewo nga ku nnyanja tewali asalayo teri agenda ku nnyanja kuvuba bagitya etta etugumbula abantu etwala abantu ennyanja eba nkambwe nnyo. Kati ebiseera bye bayita abavubi bayita muzibu baakaliranga ebyennyanja bingi bye baamalanga mu mwezi ogwo nga bibayisaamu omwezi omuzibu ennyo era kyolaba ekigambo ekyo mukikozesa nnyo nga mugamba nti oyo muzibu naye nga kyava eri abalunnyanja bye bakikozesanga omwezi omukambwe ennyo. Kakati n'ono agamba nti musale mutere yaziga enjala aba yalengerera ddala wala kwe kuba nti abayamba n'atabeera ng'oli gwe bagamba alaba ekizibu n'atabategeezaako. Bassebo ne bannyabo musale mutere yaziga enjala kitegeeza kweteekerateekera biseera bijja. Kale mutere yoyo n'ate ekigambo mutere era kitegeeza mu lulimi olukomazi akasusu ako akaddako ku mutuba nga bamaze okusuubula. Okusuubula era kwe kuyimbula okuggyako ekikuta ku mutuba tukuyita okusuubula oba okuyimbula. Kati bw'omaliriza okuyimbula bw'oti oba okusuubula omutuba kumala ne kuddako ate akasusu akalala akasusu ako akaddako ng'oyimbudde ke tuyita mutere. Oluganda teruggwayo olina kunoonyereza nnyo olina kumanya olina kuliraana abo abamanyi ebyensonga olyoka omanye kubanga alina na kabaka yawangaala empagi ey'ennonga ekulira mu kiswa enkuyege tezigirya. Kakati akulira munda ya munne naye tabula kajjamu olaba mutere omutegedde amakulu ga mirundi 2 muwogo mukunyonyode n'akasusu kali ako ku mutuba. Ate era waliwo n'olulala lugero lugamba nti ensibambi edibya mutere nti buli w'omusiba obubi muwogo oyo ekisawo kigenda kubanga kizijjagadde ate bw'ajagalala ennyo mu kisawo abamugula tebagenda kukola ki kusikirizibwa tebagenda kwanguyirwa. Kola ekintu nga kijja kusikiriza omuntu oyo gw'oguza kyonna ky'okola asobole okusikirizibwa kubanga n'abazungu balina kibayita packaging. Engeri gy'opakegingamu ekintu kyo yekireetera abaguzi okwettanira. Kale katupakeginge katusibe mutere n'obwegendereza. Siba ky'osiba n'obwegendereza kubanga era ensibambi bagyogerako nti ekulwanya n'ekibira. Ensibambi edibya mutere lwe lugero lwaffe nduleese kita ku 078 599 343 ogule ebitabo bino byonna obeere mumanyi. Tambula n'okumanya mugenda mu mpaka ngule ntanda neewalala yonna muzibu yawakula ennume mpaka zitambula muyita ku simu eyo
mulabe nga mufuna ebitabo bino mufuuka abamanyi. 078 599 343. Ssaabasajja Kabaka awangale.